Bannayuganda mwenna tuli mu biseera by'okulonda naye ffe ab'e Nakaseke ba Uganda yonna Bannayuganda mwebale bye mukola. Mwebale kwagala Pulezidenti wa Uganda, Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine. Bannayuganda mwenna kino kye kiseera eky'okununula ensi yaffe Uganda. Teriiko mwana wa gundi oba mwana wa gundi. Ate Pulezidenti ebigambo mwabiwulidde teri kusosola mu mawanga kubanga bangi bonna be twabadde nabo nga si ba Buganda. Olumu we wayogera ku nsonga eziruma Buganda abakulu abamu bamanyi olw'okubasosola mu mawanga. Kino tetukikkiriza ate ffe Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi wamala otukwasa omulembe guno n'agukwasa ffe abavubuka yagenda ogutukwasa nga kimanyi tugusobola. Tuli beetowaze, tuli bawulize, ate tuli bakkakkamu, ate tutegeera, ate n'okusoma twasomako. Tusoma ensi engeri gy'etambula n'okwagala. Baganda baffe abawangaalira mu nsi z'ebweru obubaka tubulaba era abamu twogerako nammwe ku mitimbagano. Nja kwebaza Pulezidenti wa Uganda, Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu. Obubaka bungi yabuyimba naye twatuulanga ne twennyamira ne tugamba ani ayinza okuvaayo butuvuunulira, ate Mukama n'amusobozesa n'emisambwa gy'abajjajjaabe ne gimukwatirako n'akomawo n'addamu n'abutulaga. Atwanjulidde ensi yaffe ate bannayeffe abamu twali twagikyawa ne tuyinza balimba naye ayongedde ogitwagaza era tumusabira ate ffe sayidi yonna eri waffe Mukama Katonda ali naffe ate n'emisambwa gy'asiima giwagire Pulezidenti wa Uganda, Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu era tugisaba gyongere ogikoowoola gyongere omuggulira amakubo gy'ayitira okusinza etwabo abakuumaddembe bati mu bikwenda. Twebaza Mwami Byabakama akulira akakiiko k'ebyokulonda era asembayo okulangirira ebiva mu kulonda. Tumusaba era mu buwombeefu mu bwetoowaze afune mwoyo omutukuvu amukkeko nga ffe abakatuli kye tugamba ate n'emisambwa gy'abajjajjaabe gyongere omumanyisa ekyokukola nga yavuddeyo n'agamba nti abo yandibadde nze namwebazizza RDC yabakoonyeeko naye ne baggisaawo yandibadde abakoonako n'abakuumaddembe kubanga balina emirimu gye balina okukola. Yabagambye abamu bagende balunde embaata ngeri obubaka bwe babasinga mwabuwulidde. Ebigambo by'omukulu tebiddibwamu naye tumwebaza era tuli beeteefuteefu nti ku luno ayinza okutuwa amazima ensi geerindiridde kubanga okusanyuka n'amaanyi byolabira Pulezidenti wa Uganda Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'atambula Muganga Katonda mu ggulu n'abakadde abatudde batasobola n'abalema bonna bayimiridde ku makubo okuva eri ewaffe mu Baganda baffe ab'e Busoga ne wano mu Buganda tukyali ne mu ssentu endala Pulezidenti gy'akyatambula. Era tubeebaza Bannayuganda mwebalire ddala. Obubaka obusembayo nja kwebaza Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi. Tweyanziza otukwasa omulembe gwaffe ate naffe tukakasa Ssaabasajja tujja kuyita ku mukolo gwaffe era omutanda tetera kugamba nti tusiimye naye gwajja osiima okujja. Wangaala maaso moogi gundagunda omuterega lukomwa n'antawetwa n'antazanyirwako.